abagenyi baffe mwenna nsanyusa okubalaba. Amanya Ajalona, Director Lwengo FM. Soka okwebaza management n'abakozi bonna abalwengo FM. Omwami Lulega Joseph Bazonona sebo tusiima nnyo byonna. Omwami oyo tubadde naye okumala emyaka 6 nga ye ssentebe wa management etambuza Lwengo FM. Tatukoze bubi yadde nakamu. Sebo tusiima nnyo byonna. Mazima bitagalamu nakubira kasimu nagamba nti omukozi ono yaleese wano ensonga naye tuzigonjole zigwe. Sebo tusiima nnyo n'obuwabuzibo n'okutukumaakuma. Oli muntu wanjawulo nnyo ekyamazima. Nzirako okwebaza bannamawulire mwenna. Ekyamazima mwebale nnyo ba TikTok mwebale abayina social media handles zonna ekyamazima. Olaba omuntu nga tomumanyi naye ng'apostinze ekitobero ng'akusindikidde bali bweru. Ekyamazima mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannamawulire bannange abakola ku media houses endala namwe mwebale kutubeererawo. Ebirango bibadde bitambula era nakati bikyatambula. Genda okuwulira ng'oli agamba twawulidde akalanga egindi nga tukatwala nangayo. Mwebale omukwano ogwo, tubasuubiza naffe tujja kubeerawo. Ndowooza nsooke mbanjulire bannamawulire bannaffe abazze wano. Ngenda kusooka mbanjulire wano ali ku kamera wano wakati Abanike. Mbadde mumumanyi Sentinel Radio yoyo Abanike sebo nsanyusa okulaba. Wankima no bamwita Katumba. Wankima lwe Luganda. Tusanyusa okulaba bandi webale nnyo ava ku Sentinel Radio. Deo Bashiru staffu, Deo staffu abonoza sijja banjula mbamanyi. Kanzire wano. Mubyani mwamulabanga toka ne Spice Diana. Oyo mumanyi bange twafukana ba Luganda. Noza mwamulaba. Mubyani bambi webali kutubeererawo webalire ddala. Radio Nsimbi FM okuba obulango buyika buyisinga mazzi lwa mukulu oyo. Then ngenda kudda ku ba sponsor baffe. Nebaza ba sponsor baffe ab'ekivulu kyaffe ekitobeero kya Lwengo FM Gikonkone. Ngenda kusooka nebaze Director Katanga. Bwe yawulira radio nti Lwengo efunye radio ye yasooka okuba nga atusasula ssente oyo. Yeziburira ddala ye bw'abazze waffe agamba omwaka gwa mmeka ayinako programu namba atugulira tikiti abadde ali bweru yo Netherland nsiki Switzerland ne bwatuweereza sente za tikiti sebo zibadde zituuka tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Webale nnyo ayinako programu yasulira omwaka mulamba. Sebo oli wanjawulo nnyo Director Katanga. Mwami Mande Batembe buli ekibeerawo afaayo Mwami Mande yimirirako bakulabe. Banaye kampuni ya Sabula Director Manager Muganga Director Manager Sabula. Abo nabo kuluno batwegaseeko ne Manager Muganga bambi webale nnyo byonna webalire ddala. Era ako kunya yakaleese wano ayagala kabwerere kasabula naye kakuba kasabula. Manager Muganga webale nnyo balire ddala. Later Sylvia wa New Look Beauty Salon nawe bambi webale nnyo buli mwaka tutambula naye. Kansala bambi kansala webale nnyo balire ddala buli mwaka tubeera naawe. Madamu Joe webale nnyo. Ajati Muzungu webalire ddala bannange. Kenny Kakembo webale kuva lya Antone ne tiimu yonna. Mbabali Erika agenze. Dokita Tamale bambi agenze. Producer studio gibagambye obapulanze ya Katanga yokka Smart Records. Oyo producer akuba buli kivuga bambi. Madamu bambi nsanyusa okulaba.
ate Shamiro litwafuka ba Luganda mwanyinaze myaka nga 20 Shamiro yimirira yavudde kinoni investor mulamba noyo investor tweyanzanya byonna ekyamazima Brian webale nnyo Maria banange neighbor wange Mr. Deo webale nnyo bambi kubeera mulwana mulungi ebigambo byonna mwambitami mwe yabyogedde mwanyinazi jasimirira ko abantu bakulabe obedda yali muteekateeka era atalidde muvunaano oyo mukyala oba atanywedde tweyanza nnyo okutulabirira eri olubuto kyamazima ekitobeero ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 27 ekitobeero ngenda bawa programu nga maze obeebaza byonna abawuliriza abanga bakuba amasimu banaye mwebale Stella Matini ne timu yonna Mamalayani Mainakisi banaye abantu bangi sobola kumanya olw'obudde mwami nnyini bakyala oli wanjawulo nnyo abantu bangi staff nagyebazizza dda jeno namwebazizza badde njagala bawa programu ya kitobero bwegenda okubeera ekitobero ky'omulundi guno kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 gwe mwezi guno gwenyini ku lwokuna olujja programu egenda kubeera bwe ruti drive zatandise dda zitambula ziriyo zitambula Sembabule Rakai drive zitambula Lwengo tugitandika ku Monday ku Sunday tuyingira Lwengo ku Sunday drive zitambudde gweta Masaka yonna programu egenda kubeera West ennaku z'omwezi nga 26 gamba munno ne munna agambe munne disco zonna 5 nga bwe twazibasuubiza tutandikira Masaka konvoyi yaffe ya disco kyabakuza mulimu Omulandi event yekoze ku kya stage n'amataala byonna kuno kigenda kubeera kyanjawulomu nnyo mulimu disco nga tuze tuziranga mulimu Omulandi masanyalaze mulimu fimbo eya bbulu mulimu jeke evalumbugu Alabi mutenza ggulu ne MD eye Kampala zize tuziweddeyo 5 zonna bwe zigenda okubeera mu konvoyi ng'ennaku z'omwezi 26 ssaawa 5 tugenda kuba tusimbula ekyabakuza mu konvoyi yaffe era gwoba olina gaali olina piki olina motoka olina tukutuku jangu otwegatteko ng'ennaku z'omwezi 26 mu drive yaffe egenda okumenya ebiti tugenda kubeera ne babayika twamaze obasasula babayika bano bakisolotondya abazadde mujje abaana balabeko ki ekigenda okubeera eri ng'ennaku z'omwezi 27 babeere kukuba abantu bagende mwenna nga biruka mbere kukuba mulabe ba TikToker abamawulire tugenda kubeera nabo drone waggulu mu bbanga nga ziyitamu then ennaku z'omwezi nga 27 programu egenda kubeera bwetti guno kyanjawulomu abayimbi bakukaminge bagenda kutandika okuyimba ssaawa 8 ez'emisana nga n'akazanyo kaffe akaliko ak'okutumbula ebyo ne kagenda mu maaso ku stage abayimbi bayimba akazanyo kagenda mu maaso abayimbi bagenda buli ebirabo bye twabasuubiza buli abeetaba mu mpaka byonna weebiri era mugenda kufuna ebirabo byammwe bonna bali mu mpaka ssaawa emu yennyini first grade omuliro Batirota Aida Muggo Aizoniti ebeere ng'esumuludde eve ku stage ssaawa 3 ssaawa 3 tutandika abayimbi baffe abanene Barunda Mubiru Rain ne Mawulana Bakibijigiri kuli Sevanizi Bagislandi abadde wano mulabye abakakasiza nga bagenda tuyimbira then ssaawa 5 zennyini tubali twagala fireworks zino tuzikube ku ssaawa 6 zennyini ne DPC nangamba nti fireworks basalawo kati ezikuba ku ssaawa 6 nga tuyingira first mwaka nansaba DPC nangamba fireworks bajja kuzikuba ssaawa 5 zennyini mu bbanga bezigenda kubanga zivuga era anaabasobodde okubeera abeeralikirira ba ttiimu simanyi biki simanyi bikya security eri ggulugulu jjayo essimu yo okwata ekifaananyi ng'okwata fireworks nga zibaluka mu bbanga tewali agenda kunyakulako essimu yo kuba security eri ggulugulu era DPC tujja kumuyita ng'ennaku z'omwezi 25 26 bakakase
radio security erichi eri guruguru kubino biralamuko abaana abato bagenda kuyingira 15 abantu abakulu mutwalo VIP tulina kosekona liridawa director wa kosekona liridawa yagenda kutimba jangu basi bafe batudde yagenda kutimba mukolo gwa fegonna asange bali ku Finance Trust Bank yagenda kutimba VIP tugenda kubeera ko byokunywabo Apple tugenda kunywera ku chupa gana bali mu VIP obugirasi bugenda kubeerawo wali kola decoration beogabe kulide linya mu kutimba emikolo n'okupangisa yagenda kutimbira omukolo gwa ffe munda okutimba VIP zonna okwanga zijulira meya tetugenda kuswaza kuluno ono omukulu yagenda okukola ku kutimba emmeeza zaffe ezigenda okutulamu ababede esewe bannyo bali ddala okubanga bakkiriza obeerewo so disco zaffe 5 mwabagenda okwawulawo eriwo esinze program egenda kubeera bwe tugenda soka zonna disco 5 tuzigatte nga zoogera ekintu kimu okuseera kw'abayimbi okuyimba zonna nga disco 5 zoogera ekigambo ki then bwe zinaawera ssaawa 6 nga abayimbi bannyuse bonna buli disco tugenda kugita eyimberwa lyayo mwe musalewo enkeera mutukubira amaso mutugambe nti amutenza kule yasinze oba omulandi yakoze eki mutumanyi Lwengo FM bwetegeka kyebagambe era kyetuukiriza tetulimba muyimbi tetulimba kintu kyonna byonna bigenda kukola ki kubeerawo so tubasaba mujje bangi tikiti ya mutwalo ey'abato ya 15 ey'ababedde y'ebiri emmeeza ya mitwalo 2 so mujje nekirala mpozi bw'obanga omanyi ogenda kubeera munda ng'otundiramu ebyokulya bw'osukka ssaawa 5 nga toyingizizza byogenda kutunda totawaana kubireeta olina okubeera nga ssaawa 5 wayingizizza byonna byogenda okukola ki okukozesa bamidaala ntunda mazzi ntunda nguuli ssaawa 5 ez'emisana bwe zisukkawo toyingira na kintu kyonna abagenda okuyingira bagenda kubeera bazze kusanyuka kyalibeere kirungi ne musulayo n'ebintu byammwe ku Lwokusatu buli agenda okutunda ekintu naye oba kyakulya oba kyakunywa naye nkya tetugenda kukkiriza muntu n'omutundira wabweru awo kyakulya kyonna oba kusiikirawo nkokuba biki ffenna tugenda kubeera munda tugenda kubeera ne toilets nga ziri munda ez'abakyala n'ey'abaami so tubasaba ku luno biralamuko mujje mutuwagire ekyamazima nga bwe muzze mukola bulijjo mujje musingewo tubasaba obuwagizi bwammwe buli omu ategeeze munne nti ekitobero kya Lwengo FM Gikonkone kyakulwakuna luno neyanziza nnyo tweyanzeege tusimalira ku ngalo wasigadde ennaku 7 tugende mu kitobero kya Lwengo FM Gikonkone wetebino manager abantu bano bagenda kutugulira ku tikiti nkuddiza omuzindalo neyanzanyi neyanzegesewo